Omwana ono gwe tutumye Tessa wa myaka 13 wetwogerera yali mu katto oluvannyuma lw'okukwatibwa essajja eritaategeerekeka. Ono okutuusibwa ku kino omusajja yamulumba mu nnyumba ya jjajjaawe mu Kironga beebase ku kyalo Lukotayime mu muluka gwa Kitukiro mu disitulikiti y'e Buyende. Ajja okuyida nga tuli mu ndoolo ate n'olwigi bw'oli kulubona baba lutyo bwe luli. Okusinziira ku jjajja w'omwana ono ennyumba yaabwe ganyegenya nga n'oluggi bawagikamu luwagike. Sadduvutto bwe yajja kyamanguyira okuluggyawo n'ayingira. Ono yatuukira ku mwana n'atandika okumukekejjula. Twawulira buwulire omuntu kusamba kijjo ekyo ng'akozesa mwana mu mbeera etalimu. Olw'okuba omwana ono gwe tutumye Tessa muto teyasobola kwerwanako kyokka n'abakadde omusajja ono n'abagamba tewabanyega bwe babeera baagala obulamu. Yalukoba nti timukoba ate twena tuli kutya obwire ng'ali n'ejjambiya nti yabakoba nti yabayogeranga nga yakozesanga kasiru ng'akola kati bwe yakolanga bale baatya bayisa amaiso. Okusinziira ku jjajja omusajja ono yali yeesabise nga tosobola yadde okumutegeera. ate yayidanga yena yeesabwike. Najja okuwulira mwana kwekanga n'ole alumwike. Ebyembi abakadde bano nabo batya okwogera kyokka kye batamanya nti omwana ono Tessa yali afunye olubuto era nga kati lutandise okula naye tebalina yadde ekikumi ekimutwala mu ddwaliro. Nti era mulwaire tuzira buyambi bwona titwidiku eyamufunisa lubuto. Nti ngoidi ebyamabunda poliisi ga alumizibwa aye nga tuziranga eryemiyuna nga bw'oli kumana ate olatayo yeena w'ojjayo yeena ati bwendi. Abatuuze ku kitundu kino nabo kyabakuba wala kyokka ne banenya abakadde bano okusirikira embeera eno. Ng'amaze okulepinga omwana oyo bwaki era tibaayogera kati tubabuuzaako tiboogera kati saawa eno we bali tukobera nti baatya okukoba. Olw'okuba abakadde bano tebaddukira mu babuyinza poliisi ebasabye okukwatagana nayo okulaba nga bazuula yatuuse ekikolobero kino ku mwana. Batuwe sapooti batuwe information gye twagala era tuba tusobola okubikolako era tujja kutandika kozesa nga tukolagana poliisi ey'okumpi neba LC1. Poliisi era n'ennyamivu olw'obuzibu bw'abantu mu bitundu bino obuteekubira ndulu gy'eri okufuna obuyambi ne basirika busirisi. Abantu batuusibwako ebizibu naye olumu batya okuloopa. Kati Aisha Nachola ow'ekitongole kisituka Single Mothers Foundation naye avuddeyo kulaba nga bagezaako okulwanyisa omuze guno mu kitundu kino. Ffe nga situka Single Mothers Foundation tubudaabuda omwana ono era tumugumya tumubeererawo wabula obuyambi bwe tulina obutono. Ebikolobero by'okukabasanya abaana byeyongedde mu bitundu bya Busoga naddala mu disitulikiti okuli Buyende, Kamuli ne Luuka.